eyakulira mu Nnyendo buli lwabeera ku TV ayagala nnyo okunnumba nti nze muddemu naye simuddamu kati olwanjagalula statement gy'akoze nkunnyonnyola okwotegeere akatambi kano ka dakiika 3 ne sekondi 36 ngenda kukwata mu bigambo bye nkunnyonnyola okwotegeera olwaleero nti olina omugaso wulira naye Kyagulanyi babanga ali ku lugoolo ennene yali wadde ava mu butalotalo obutaliimu makulu babanga ali siriyasi yajja kujjako pulezidenti Museveni yamulabya kyekibuuzo okulaba yamulaba mpunga nti waali yamulaba ayinza okuba nga kyakubagatiknga twamulaba nga niwonali ku Kyagulanyi abuuza aliwa n'aluwa nga n'abuuza onali ku Kyagulanyi nga simulabye akati okwo kubayita okulobuzaabuza ng'afuba naabo mpozi n'ekirala kinalabye olunaku lw'eggulo muyinza obuganda bwange obwo baagala omuntu abuyingira bwenyingira omusajja munyankole wa Kabaka kinalabye ejjo omulangira Nakibinge abadde mukambwe mukulu amanyi wali ebigambo by'Oluganda ebirumiramuko Kaisaayi Sindegeya Muhammad kitegeeza ki Kaisaayi mu Bayibuli kitegeeza ki Kaisaayi kigambo Kaisaayi kitegeeza ki ebya Kaisaayi kyegamba Kabaka yagambye nti omukulembeze w'Abakaisaali abategeeza ow'ensi tekyabadde mukukakanya ebigambo bingi nnyo tubiraba naye nga tetubimanyi n'engeri gye basoosowazzaamu Kyagulanyi alina okufuna ekyokulabirako bamusoosowaza nnyo ekibuli era nyina kinalabye oba nalabye bubi waliyo Obuganda obw'ekibuli n'olwayo n'Obuganda obw'emmeera nedda oli mukyamu Buganda fena waliwo Obuganda obw'ekibuli n'Obuganda obw'emmengo oyo ayogera musajja mukiga state agent era akolera sali musale ne gavumenti nti waliwo Obuganda obw'ekibuli n'Obuganda obw'emmengo tugenda mu maaso yoyo n'ekigambo Kaisaali tamanyi kyekivuunulwa mu njogere yaffe ya bulijjo ne mu Bibiliya era yeebuuza kitegeeza ki tugenda mu maaso njagala ompuliriza bulungi nnyo muli bumu kubanga owekitiibwa Nakibinge omwanya ekitiibwa mu Bwakabaka bwa Buganda mulangira naye gwe nalabye yasoosowaza nnyo NUP tukiza tuganira by'amaanyi mangi mu Buganda wano sabanga abakubeera Mmengo okusoosowaza okwo omanyi Kyagulanyi waliwo ekintu ekyamukuba mu Buganda akizaagaana ekyamukkakkanya alwana bulwanyi kukikomyawo era Nakibinge yamuwadde nnyo owekitiibwa Nakibinge yamuwadde nnyo amaanyi bakimulumbuye ne babuyabuya banne batyoboola baavuma Katikkiro wa Buganda ne bavuma Ssaabasajja Kabaka ne bamubanja Ssaabasajja Kabaka n'asobola okukomawo awaka nga ne treatment oba oli awo tennabakola ki kuggwa olw'ababuyabuya balumbuye n'abamufaanana naye NUP ekulemberwa Kyagulanyi Ssentamu omusajja wa Kabaka teyavaayo na ddoboozi lyamwanguka nga livumirira abavumi abo kati okusookera ddala buno obubaka njala bukutuukeko mukulu Musinguzi Abitex njala okukobaza nnyo olw'okumpita mu buyabuya olw'ensonga nti Abaganda tugamba nti amamesa amangi tegeesimira bunnya ate gwe omu ku mamesa ago kubanga muli bangi ne temwasobola kwesimira bunnya nze omubuyabuya omu nasobola okuvaayo n'enkuba enduulu etakungula okutaasa empologoma ya Buganda ekyo njala okwebaza nga lugeti amamesa amangi tegeesimira bunnya mwe muli mamesa mangi temwasobola kwesimira bunnya nze erimesa erimu eri bubuyabuya nasobola okuvaayo n'ensima ekinnya nensobola okutaasa Ssaabasajja Kabaka n'abo abanyambako ekyo njala okwebaza kubanga okubeera omubuyabuya naye ng'ate nsobola okukola ekintu ekigassa Obuganda
kiba kirungi nnyo. Ekirala ogenze n'ogamba nti twabanja Ssaabasajja twavuma Katikkiro. Njala okusaba ekigambo kimu. Ekigambo okubuuza ekikulu tuli Muganda. Ekigambo kye bayita okubuuza tekivuma. Tekivuma. Omuntu bw'ombuuza nti gundi ali luddawa aba tavumye. Njagala ondeetereyo vidiyo emu nga n'ekigambo eky'obuwemu oba ekigambo ekinene kye nali nvumyeko omukungu w'Emmengo yenna. Ekigambo ekiwemu luba ekivuma. Era kigenda kukola tekiriiyo. Wabula ovuddewo n'ogamba nti ate simanyi babanja Ssaabasajja Kabaka ne bamutuusa n'omuddusayo gyali agenza ofuna obujjanja tabufuna natabumalaayo. N'avaayo. Kati mukulu njira kutegeeza. Mu Buganda ffenna kitaffe ali omu ye Ssaabasajja Kabaka. Ye mukulembeze ow'ennono n'ow'oku ntikko ffenna gwe tukkiririzaamu. Era tulanya tuva mu mpya zaffe mpaka ku busolya mu bajjajjaffe be batuyunga kwani ku Ssaabasajja Kabaka. Si bwe guli nti ye. Bwe gubanga bwe guli kitegeeza nze Lumbuye mu Buganda sirina kyendi. N'olw'ensonga sirina kyendi. Sisobola kuwaliriza muntu oyagenda kujjanjabwa nga n'omusawo akimanyi nti omuntu alina okufuna eddagala. Ne treatment ennavugwayo. N'ogamba nti tunamu bantu batwamubanja n'ava nga tafuna treatment. Mbande ku ddaala ki? Nkubuuza nti ogende mbuyabuya. Nkubuuza nti ffe Abaganda tulanya okuva mu mpya mpaka ku bajjajjaffe abataka b'obusolya be batugatta ku Ssaabasajja Kabaka. Bwe baba batugattayo kitegeeza nze ndi wa wansi nnyo mu nfuga n'enjogera n'obukulembeze bw'Abaganda mu nkola eyo. Naye bwe mbanga nasobola okuwa omulanga ne gutaasa Ssaabasajja Kabaka mu buwaŋŋanguse. Kati Abitex kye bayita obuwaŋŋanguse tukimanyi. Nze wano wendi ndi buwaŋŋanguse. Gw'oli Kampala naye okyasabirizanga Kamuja ali ku malaalo. Ssaabasajja Kabaka baali bamuwaŋŋangusizza. Bwe mbanga nasobola nze omukopi nensobola okuba omulanga ogutakungula n'ennyambibwako Baganda bannange Abatoolo, Abasoga n'abalala ne tuwaliriza abatamanya ŋŋamba okuli Mukama wa Nnyanda Esoferi ne Salimu Sale ne Mayiga okubajjisa Ssaabasajja Kabaka gye baali bamusibidde akisizeyo omukono mu ngalo. Kitegeeza gwe ku magezi g'olina okuddamu weeyongereko ku ntegeera n'Oluganda olutegeere. Teri mulwadde asobola kuva mu ddwaliro kubanga bagambye nti mulwadde nnyo aveeyo. Nkakuddiramu. Mukawulire bulungi nnyo. Ebigambo bingi nnyo tubiraba naye nga tutubimanyi. Tusosobaza nnyo ekibuli. Era nyina kinalabye oba nalabye bubi. Waliyo Obuganda obw'ekibuli n'olwayo n'Oluganda obw'Emmengo. Nedda oli mukyamu. Buganda ffenna tuli. Muli bumu. Tuli bumu. Kubanga owekitiibwa Nakibinge bamumanya ekitiibwa mu Bwakabaka bwa Buganda. Mulangira. Naye gwe nalabye yasosowaza nnyo NUP. Tukize tuganira by'amaanyi mangi mu Buganda wano. Sabanga ekyo abe. Abakubeera Mmengo okusosowaza okwo tumanyi Kyagulanyi waliwo ekiro kyamukuba mu Buganda. Bwe nabadde nkola program nabagambye ntya. Nabagambye amatikkira ga Ssaabasajja Kabaka ag'omulundi gwa 32 gaba kubeera mu Lubiri Mmengo, Namirembe, Lubaga oba mu Orthodox. Mayiga abadde agenda kukozesa omukolo ogwo okulangirira Mpuuga nti Buganda gwe wanzeeko eddusu. Owulidde ono Simoolingi eyeevulunga mwannyina bw'agambye nti basoosowazizza nnyo Kyagulanyi singa omukolo gwabadde gwe Mmengo baali basobola omusoosowaza okozesa obwongo bulungi ng'otegeera. Omanyi nze ebigambo bino bikwata bulungi nnyo. Nze oli bw'ojja nanva masooka ne ntwenga
Onvumye onfaananya kyenvumye nti nedda simba wakati kanziremu nkwate mu kigambo ekyo katono njagala osooka oli omukolo singa omukolo gwabadde Mmengo bandibadde bamusoosowaza byebiga byenjagala owulire nti singa omukolo gwabadde Mmengo bandibadde bamusoosowaza kyenjagala osooka oli nga tetunagenda wali walala kansubire tiwaliwo empoozi nze weewo abakubeera Mmengo okusoosowaza okwo tumanyi Kyagulanyi waliwo ekigo ekyamukuba mu Buganda akizagaane kyamukakkanyamu abakubeera Mmengo okusoosowaza okwo tekwandibaddewo kansooke mbagamba olwaleero under Museveni's influence and his control all of blogs on the mainstream media, radio, TV, addition by YouTubers, buli statement jibakolanga defending the government. It is well recorded, documented by the state. Buli statement efuluma kuba radio presenters kuba TV present oba kwa YouTuber statement baziba wandikira ne bazikola nga baziba wadde kitwale buli statement Abitex jakoze muno video zonna ziba zimaze okuwandikibwa ngira zigenda kwogerwa nga bwe zina okubeera tebakulya sente ekirala senkubugende mu sirimu ne full figure tebajja ku TV okwo nga bazze kwogera biri mu mawulire bituufu baze kwogera state bintu bye bawadde kuvunza ndozo kitegedde bulungi nnyo ekintu ky'okununula Ssaabasajja Kabaka omujje Namibia kyaluma Museveni kyaluma Sale kyaluma Mayiga ono byayogedde bye mbadde mutegedde bemba mwagala okutegera nti information gyembawa nti bana abasajja bajja basome script zaabwe wano ngenda kwongerako na race statement gye yakoze jo ng'ali ku BBS bwe yagambidde nti Kampala bajjewo okulonda. Ladies and gentlemen, buli statement ono General Proscovia Naraiso yagamba Salimu Salere Museveni teri agenda boogera bintu bino kubanga abasinga obungi tebaali mu nsiko ba TV president na radio president baali mu nsiko nze nsobola okubyogera nga mbyagala kati bwajja n'agamba nti okulonda mu Kampala bakugjewo mu kalwa kawedde aka 2021 obulu bw'e Kampala Ntebe Wakiso Mukono tebabusoma babusoma wandikano tebabusoma era Kyagulanyi bamukiza okuba kampeyini mu Ntebe mu Kampala wandikano tebabusoma babusoma babusoma tebabusoma katono bwagamba nti tebakiriza okulonda mu Kampala eyo statement yabadde agitege it's a reported speech or it's a reported statement and it is going to happen ulira ngabo uli abadalinga ngama Kampala malisoze ne tubaninga okulonda etumalo gitereza then tuloka tuddamu ebyokulonda bakote ina mtesola jiwangula oba kwatu wekisa no okubanga kati wanekiri mu Kampala bogamba nti okolo mwala guno abantu banabyabufuzi ekyako bakeera abasimanya baki babadde batuula kuno kakati mugenda kubateekawa bogamba nti bano bave ku nguudo nti kakati abantu abo balonzi baffe kati okutereza ekibuga okola amakubo okujja abantu ku nguudo abaonoona ebimuli tugambe nti emyaka 5 teri kulonda gavumenti yetwala bamale okulongoosa deni mukomyewo okulonda
Abaganda tugamba enviri enzirugavu zezikolera envi. Proscovia Nariso. Omutwe gwo gwaliko enviri enzirugavu si bwe kiri? Kati gwafuuka mweru. Enviri zaafu kitegeeza kala eri yali ekuyamba okutegeera ng'enviri zo zikyali nzirugavu yaggwamu. Kati tokyalina magezi. Olw'ensonga ffe nga ffe abaalimako bw'olima ekikajjo ne kituuka okuleeta oluyange kifuna omuwulenge. Ekikajjo kyonna kasita kimulisa ne kireeta oluyange waggulu. Mu nnyingo zaakyo automatically kifuna omuwulenge kiba kitegeeza nti kiri open kimaze okukula kiyiseemu bwe kityo. Kati enviiri zo walinga zikyali nzirugavu wali otegeera kasita zaapuku nga zifuuka enjeru kitegeeza kale eri yali ekuuma obwongo bwonna okutegeera yapunguuka. Mu bufunze kati wayengera wapunguuka. Walina enviiri enzirugavu era ali olizoninga bwe kasita enviiri zaafuuka njeru okutegeeza nti ekikajjo kyonna kasita kimulisa ne kireeta oluyange waggulu. Mu nnyingo zaakyo kyonna ng'ekikajjo kifuuka mu wulenge. Abatalimangako zino ensonga z'okulima muziveemu kubanga mbabuli ekituufu. Ekikajjo kasita kimulisa ne kireeta oluyange era yonna gye kiva kifuuka mu wulenge. Kati noono enviiri ezaali enzirugavu yali akyazina yali ategeera kasita zaafuuka enjeru kala neevamu neefuuka ya white yafuuka mu wulenge. Ate n'ekyo ng'okivuddeko tosobola kulwanyisa butonde bubiri. You can't manage. Of course akamu kajja kugamba nti nze kati kino kiri ki kale kamuga nti kino kiri bwe kiti. So you are there confused yourself. You are confusing yourself. The she says this, the he says this. So which is which? Ero jja kwogera bino naka akulimu agamba why tukole kino seeka ga tukole kino kano sigala wakati seeka naka seeka mpulirizaani ng'olya mpuliriza kaseeka ke kaŋŋamba wampuliriza kannaaka ke kaŋŋamba. Kati naka seeka oli kuba tolinaako kantu katuufu kakubeeza mu bulamu twogenda kuba ng'otegeere. So mukazi gwe tereera olina obuzibu ku shine hii tomanya ani akuwa magezi hii akuwa magezi wa shi akuwa magezi ke wakati ke kanaka ne kaseeka. Kati kuseeka bw'aba agenda kwogera naawe nga naaka aleekaana naaka aba agenda kwogera nga seeka aleekaana. Kati obeera oba naffe tetumanya ani ayogera mutuufu oba otudde mu studio. Hii ayogera oba shi ayogera, sekatawa yayogera oba Nakimbugwe yayogera. Ku bantu abiri abo bonna boolina mubiri gwani ayogera. Kati mukulu weetereeze tuleke nakino ensi njagala ekitegeere ekikutambuza n'ennyanda Yosoferi mu nnyonyi buli kaseera ng'era oyimirira wakati ng'omuzindaalo gwa disco. Abantu bakimanyi nti oli mukongozi wa nnyanda Yosoferi. Ladies and gentlemen, omukyalo ono y'omu ku bakongojja Museveni era amukongojjako empewo. Ate naye empewo zaazitereka muwala we oli owadweya ali ku luguudo luli. Ompulira bulungi nnyo. Oli omwana gwe yateekamu ebintu bye gwabyewolako najja n'akola ki n'akongojja Museveni. Ono emu ku basawo ba Museveni. Kino mbadde temukimaliro kankibagambe. Nalweyisa ogenda mpola ffe tuli banyiivu nnyo watwako bintu by'ekisiro. Kati program buli mulange Mengo kansooke ngikomye wano tugendeko eno mu byobufuzi katono nnyo. Ngenda kukozesa eddakiika 10 eddakiika 10 n'okuyita strike machine atunnyonnyole ebintu biri mambuka. Simanyi bana abamufunya. Alright. Nakola video mwezi oguwedde nembagamba nti mu criminaliza NRM nembagamba under the influence of 50-year master plan Museveni n'abaana be ne b'abaana baabwe
bayingidde politics era bochupayize Buganda 60% ne mbagamba nti Buganda aba NRM bonna basinga obungi Buganda Banyarwanda ate baana ba family za Museveni bachalibe nakola analysis eyo eyaliwo jukira nga nkola analysis ogenti sagikola omanzi no TV zaako zibeera kuno nga basirise ne bajjamu information yange ne bagikozesa ku TV zibagamba ko za analysis njagalo te video yonna ku TV za Uganda nga zikola ku analysis ye nakola nga NRM azokulonda nembo analysis balaga nti NRM edeploys Banyarwanda bokka mu Buganda era ebatutte ebifo ya NRM bagenda okwesiba mu Buganda bagamba nti baki Banyarwanda nga muwakana kambazanyire kadachika nyazoka oniyadde kaddo mukasa nga aba NRM mwachayi Buganda ekyenkanidde mwagenze mu primaries zammwe bemwawadde kadi mu bitundu bya Buganda ebisinga bonna bambuze gye bava kankuwe constituency olabe bemwataddeyo okununula constituency za Buganda oziddiza Museveni bemwatuuse ekiboga abaana ba Nuupu gye balina omukyala yaani Christine Kaya nakimwero mwe mwataddeyo Desire Muhooza muwala wa Genocide Musale njagala umanye gyava ne mujja wane Wakiso okwetoola Kampala mwataddewo ka Yesu Nankunda Mwakiso mujjudde n'amasiro ga Buganda mangi bwe mwaze wane Makindye East bwe mwayina John Simbwa tera okuba nayo wano mwataddeyo Doreen Keita Kagabi munoonya Buganda giddiza Museveni bwe mwagenze Kyaddondo East okulwanyisa Ssemujunganda mwataddeyo Christopher Karemwa ne muvaawo ewa muto wange Entebbe mwamutaddeko Maso de la Jemba balise Shaka Steven Geshaire eyo Entebbe municipality Najemba bamusudde Najemba temwamukkiriza muwakadi kuzza Buganda eri Museveni mwataddewo oyo Shaka Steven Geshaire ne kubwa meya bwe mwaze nkyali ku parliamentary level gye baali balwanira bwe mwaze Lubaga North wa Lubaga mwemuli wetutudde wano kyekitebe kya Buganda mwemuli amasiro amakulu aga Buganda ne bwe tugenda mu kusinza Lutikko mweziri ezake Orthodox kanisa ne bosembera wano ku Lubaga bwe tugigatta wamu mwemuli ekereziya ne bogenda wonna mwataddeyo Singi Paminda yetaziike byamasiro tebimukwatako bookyaboki ne bayiwa evvu mu nnyanja ebyokusinza zino Lutikko zemadde njogako Bahindu mu Hindu and Christ kati gwe mwagenza okola kinvudde ngamba nti Buganda mwagikyayo okutuuka muganda wa Kawooza kati awo sagala tulwewo nzize mbagamba ebigambo bino nga mulowooza nsaaga we are under occupation. Which occupation is in the disguise of okwebuzabuza. Ninga it is in making. Abaana babwe bazze besimbye before but taking over Buganda. Olwo Baganda bakugira ddala mu politics. Abaganda babagira ddala mu politics. Kituuka ekiseera nga mu Buganda wakyali muntu asobola okwesiba mu Buganda nga wali nowhere. They are zeroing out all of Baganda out of politics. Out totally, they are zeroing out totally Baganda out of politics in Buganda. Here's one question: can a Muganda leave Uganda and go and stand anywhere in the part of Uganda and win an election? It is impossible. Tekisoboka. Why in Uganda? Buli kimu twakireka kiggule tetulina we twaggala. Abangereza basobola okuwa obutuuze bwabwe ne bakulayiza n'ofuuka Omungereza. Waliwo otuuka nga waggale. Olaba ezo engalo zekutedde nga waliwo ewaggale.
Canada osobola ofuna obutuuze bakuwa empapula zaabwe waliwo otuuka nga waggale. Mu America bakuwa empapula ze buli kimu n'okikola waliwo otuuka nga waggale. Ne mu Europe basobola okuwa empapula zaabwe waliwo otuuka ng'olina limit w'okoma. Mu Buganda buli wamu twaleka waggale. Tulina obudde obuggala ewamu oba nedda. Tulina obudde obusobola okuggalako ewamu? That is my question. Do we still have some time to cross some doors to save Buganda politically, socially, economically or not? If we leave all those doors open, Buganda is finished. Singa tuleka nga tetulina nzigale, Buganda ewedde. Economically, politically, socially, Buganda is going to be finished. Obudde weebuli, ani agenda kikola? Ani agenda kikola? Kati Damuli agenza okulaba nga aswala nnyo okujja mu ghetto nga kati basindisa abasajja ba Museveni. Imagine no sindika omuntu nga Munyarwanda ajja yogere ne bazzukulu bannambi bemwasiranya mu ghetto nga mbasubiza project. Omunyarwanda ajja mu ghetto za Buganda gye mwabasiranyiza obasomere ziddi besaazi nga bagenda mu kulonda. Kaka na katambi. Kuliwamu ekisooka kya byonna nabagambye nti omukulembeze w'eggwanga abamanyi abaagala ate yantumye ebibaluma byonna mukole ki migwe mutuuseewo leero. Muganda wange ayogedde ku nsonga emu n'agamba nti emirimu esookerwako emingi ffe tugyekozeseza oba tuffe tugiteekako. Kati muzeeyi bw'anaakwata ssente nazo kuteera mu sako wetunaafuna kawoshingbe kabana wa ghetto abantu bajja kujja tujja kufuna ssente tubanja ntebe ekiri kimu kyokka tubatufunira ebifo tuteeke kuwoshingbe bagetuyisi bagere bakolere ki nti abavuga bodaboda tumanye bali bameka nabo bodaboda bakoleki kati ekyo kigenda kuvaawa mu bukulembeze. Kati ensonga etandikirwako kati yetutandikko amaaso n'essira obukulembeze obukulembeze obw'omu kitundu ekya ghetto kibeera mu ghetto yonna basindisa Omunyarwanda ajje mu ghetto za Buganda annyonnyole Abaganda be baalyavuwaza be baagaana okusoma abatasobola kufuna mirimu abannyonnyole projekiti za Museveni eza ghetto. Awo tuvuddewo. Mpozi bagani amawulire gava ku Kulumbuye Broadcasting Service Uganda nileko gafuna TV za Uganda. Okay. Rwanda lwakumeka lwakutaano ya. Nembagamba nti Museveni ne banne bagenda kweddiza amamboka ga Uganda. Bw'oba awulidde speech ya president ng'ali Canada abadde ng'akiddiŋŋanya lwe n'akugamba nti Museveni toteesa naye nakkiriziganya n'endagaano gye mukkiriziganyizaako. Nchiddamu president byadde Canada yayogedde ebigambo n'agamba nti sobola kuteesa na Museveni kuba Museveni toteesa naye bw'omugamba kino akola kirala. Abasajja b'omwambuka bagezaako nnyo okulwana okugoba Abanyarwanda era baga nti Abanyarwanda batambudde. Abanyarwanda batambula badda mu bitundu birala by'amambuka. Nde this guys wane balaga nti ente bazivuga bazireeta mu Buganda kumbi bali babazanya kanyeebwa. Kati we twogerera omanyi kye baakoze ku Lwokutaano nabagambye ngenda okuva ku information nino nga mazo gita mugenda gira ku TV za Uganda oba ku radio. Olwavudde ku live ya ku Lwokutaano
Why so sabaza I say want to know information jemba gambi efulumye. This is NTV ono sinze. Oyo sinze. Ngesoma wait. Before nga sinagisoma. Nebagamba Hidesmen from Cameroon and Central African Republic were evicted from Yumbe district. Hidesmen from Cameroon and Central African Republic, they are evicted in Yumbe district. Njagala okwate Cameroon ye. Obuuza musajja asobola otya okuva n'ente Cameroon najja n'atuuka e Yumbe district. Oba olinava mu Central African Republic ngajja atambuza eggala lye alituuse e Yumbe. Awo Museveni kye yayagadde okukola yaddidde abalaalo be ne basigalayo. Bwe basigalayo ne bafuna akakodyo nti bagambe nti abalaalo bavudde mu bitundu bino bya Africa bazze kusetulinga mu Northern Uganda nakibannyonnyodde. Nga baakikoze be bajje ne b'emmagye n'abanyalonda abalina ente mu Uganda. Nga akakodyo si kaakuva mu ki mu Northern Uganda ekyo nakibagambye. Era naye kibanyonyo ne bagamba nti bagenda teekawo ne kafyu. Nga kafyu ejja kutegeeza nti kafyu ng'ente baga nti endwadde zirwadde kalusu n'ebirwadde ebirala bagambe nti tekyali kisolo kyonna kitambula kuvaayo kudda mu kitundu kyonna ekya Uganda. Abalalo basigaleyo. Nakibagambye. NTV n'ekifulumya nga amaze kibagamba. Buli lwenfulumya information wano kiba kitegeeza nti TV speaking information wano. Eno yabadde video. Mutegeeze baganda baffe bonna abava mu mambuka ga Uganda mu West Nile nti wenviira wano oba olwedde gafulumye edda abasajja abanene mu gavumenti ne mu State House be bannannyini nte zonna eziri mu Northern Uganda abalaalo just babayambako buyambi kuuma nte zaabwe. Gana mawulire gemba wamuyinza okugalaba nti ku NTV oba ku Monitor oba ku Bukedde oba ne ku BBS gayinza okuba gafulumye gayinza okuba tegannafuluma oba nga gafulumye. Temwewuunya okulaba nti waliwo abalaalo abavudde e Cameroon ne Ethiopia bayingidde Uganda. Nkiddamu temwewuunya okulaba nti waliwo abalaalo bavudde Ethiopia ne Cameroon n'endala ensi mu East Africa bwe bazze bagoba ente okuva mu mambuka ga Africa bakkiridde batuuse mu Northern Uganda gye bagenda okubeera n'ente zaabwe. Era temwewuunya gabagambye nti waliwo ekirwadde ky'ente ekigudde mu Northern Uganda ne bataddewo kalantini movement ya nte. Ekirwadde ekyo yegenda okubeera empingu esiba abalaalo okubeera mu Northern Uganda nga tewali nte etambula. Do you copy that? Awo sikuzaako mba nkuvuddeko. Sikuzaako mba nkuvuddeko. Kati gwalinda amawulire ge Uganda ojja kuba bulungi tofaayo. Alinda amawulire ge Uganda ojja kuba bulungi tofaayo. Yes, comrade. Yes, comrade, how are you? I'm okay, how are you? I'm okay. I'm very sorry I had a lot of information to pass to the Ugandans right now. We are going to use almost 25 minutes, then we shall add on Wednesday if God wishes. It's okay. So now you can tell Ugandans exactly what is taking place in that part of the country. Use the 25 minutes which are remaining right now. I will talk mostly in Uganda. Okay, no problem. I understand very well what I am going to be discussing right now. I'll try my best, though my Luganda is broken. Yeah, can you increase your volume, please? Increase your volume. Yeah, I will talk in Luganda. Are you getting me? Yeah, you are getting you. Yeah, comrade is a mpuro busungu musazi kujogera. Waliwo tusaanidde okwetegekera olutalo lw'amaanyi nnyo. Olutalo luzeeka, olutalo omufuzi w'amatale w'amatwale amapya. Okimanyi abo globalists, abo these foreigners and all those chegera. Ate eno ku nsonga z'entaka. Now, abo balina agenti buli wamu mu kitongole ekiramuzi ebyokwerinda. Naye nja kusindikira evidence, nja kutandikira ne evidence kano. Nja kutandikira ne ono gaye buno kigaye guno. Nikusindikira kipaani ekigaye kano.
It's very, very important. Abana Uganda balina kutegeera how this people. I will share a photo. I will talk about him. As we show these comrades this photo of this particular guy. This one here. Oyo wa lekanikene Oyo boy. Okay. You know, Uno guy in 2017, in 2001, yeah, in Mubende. If you go to YouTube, Ononyeka documentary, it was done by DW. It's called Uganda Coffee Plantation and the Beta Test of a Vision. It happened in 2001. Abasirikale aba UPDF Museveni yasindikira abasirikale ne UPDF mu Mubende. Abasajja bakuba abantu. Bayokya manyumba, batemye ebinte n'ebijampiya. Bakoze ebyekisiru bingi nnyo. But no mainstream media mu Uganda talked about it. Uchegera. Not even NBS that of King Karisa or whatever, NTV, and but it was a foreign media company. Can you imagine? It was DW from Germany that came and documented about this guy here. Boy, ono boy, boy, Oyo Musaya. Is it 2,000 acres of land? UPDF beat people and removed the land and evicted these people here from these nationals, locals from their land, and gave the land to this very same guy to do coffee plantation in Mubende. These things are documented. It's not something like that. Like I'm talking. Abagoba bagenze mukoti okufuna gundi obwenkanya ngate bafuna abantu bafudde oba balalo. Ushikira yika 12 muganda wange yika 12 oyo muzungu bangwadde yika 12 yentaka mu Uganda soko njakutandika njakunyala kubuze kasina kugenda maaso fega bana Uganda usobola funa entaka wetu mu abazungu tosobola you can't bati bazungu balonda nti basobola kujja mu Uganda bafuna entaka za kano yika 12 ng'abasirikale bakuba abantu kakati musazi no they have guarded that farm. UPDF is the one guarding that farm. Coffee in Mubende. Aliku simba coffee aba UPDF bali kumwa security. Why is it that we Ugandans cannot go and get land in Ukraine or in Germany? 2,000 acres of land. Ika inkubibiri tetusola funa ika inkubibiri mu Germany. But aba German basola babaloza nti basola mu kujja mu Uganda bafuna entaka bwetu. Netlala walo kigaye kano. Ono Bamita Francis Gimara. Nyaka kuno you share this man's photo sajat awundo abantu bategere. Nginabaga wundi walo ba agent banji winji nyo ku northern Uganda. Izindi kujja mu northern Uganda musazino. Unsonge ebyo ngena maso kano kigaye. Kangu sindika jefana ye. Gaya je mu inbox yange. Yagamba wundi bulunaku izi nawandi izi mugano ngizi sikola propaganda. Is a nyogera that when something has happened, when somebody has done something wrong, is a nyogera kusongevyo. Orawa guy ono, Bamita Francis Gimara, Musazi na akola ne alichia passion wa tribino wa PPDA mu Uganda. Oyo boy, his signatures are all over documents of land grabbing. You know, he's the chief legal expertise of the criminal cabal of land grabbers in northern Uganda. Muri kintu kimu kutuka etuka kusongeza zentaka ofuna boy are very famous now guy ya jimu inbox ya oloza mulawe kigaye yeah look at lava mutwe gulinga ogwenvunza ya albino ukimanye ogwenvunza ya albino wait a minute envunza albino yeruwa ogwenvunza ya albino oyo guy kufana na ogwenvunza ya albino Oloza nti asobola kunzoga boya jimu inbox yanga ali kuntiisa bwina njaga aja kuntwala mu koti ize nikutanishinga eninya ye ize namubuuza bundi kwesebo ebyo bya sharing mu social media ebipya tupuli oba ibiwa bitufu ngagamba nedachi sibya tupuli oba but naye omusango guyisiwa ize namugamba muno owinidolo kangaruko ya window guyisiwa umusango ya justice oba ya criminals abodali involved kunsonga ebyo bagari kuntisa mu social mu WhatsApp inbox yange. Not on that, even I had some fake lawyers who have even not won a court case on chicken theft in Uganda.
They not even know. Fake lawyers. Yeah, about hiring up mu inbox yange is in social media, mu Twitter, strike machine, name of Facebook, mu strike machine, but you can if I go sharing fake issues or check it out. Nababuza unity is a Nikubabuza in Songa Chimu Konsongeno. If you are sharing mu social media, believe that to put it over Bidiabitufu. Instead of I'm tarnishing your name, I've not tarnished your name if you share something that is authentic, that is a public document. No mulala, is it Nikubalagira? Then I will go to some few individuals. No more, never. Waluka Ekano. Yako Sinigra Chifana Chika Ekano. Alibamita General Demawan. Let me tell you one thing. In northern Uganda, Burunakuruzi, if you hear any issue of land grab, this man is involved. In any land grab that happens in northern Uganda, Onogai, Arimaso, Muganda Arimavega. This one with the huge stomach. Yes, I'm coming to talk about him. I'm coming to talk about Bamita General Chasu Temawan. Oyomavega Muganda way, Katayamba de Gundi Kako. Now, Oyugai, Turida Urubuto, Oyinza Ukuroza anti Omugaga, Naenga Lutudeneo Omusuro, Ne Ensowera, Oshigera. Boy, let me tell you one thing. This man, I want to tell you something very simple about this guy here. He has 13, the one that we know, 13 wives. He has 13 wives that he has married. This elephant looking is having 13 wives. 13 wives. This elephant looking, yes, 13 wives. Yes. No, he has 13 wives. This guy here, let me tell you how this guy works. Ever since, he has 3 strategies of land grabbing in northern Uganda these days. He either comes and then marries one of the daughters of the owners of the land, or maybe the widow. He has been even the wife of Lukeji right now. Wait, hold on. He took over General Kechi's wife. Yes, Lukeji's wife. That one is sidekick. Why don't you guy Bamita Major General Julius Oketa? Yafude. Uyugai alikuvugiza mukazi wa the late Julius Oketa. Mudomo ga ayafude galere sema bege entaka. Gaya again. Abakazi banji nyo. Kati Musazi, the land of Paul located in the farmland of Paul located in Waya district is gone. Gari ugabuni ye. Yafunye bi papula. Ne even yo chora. One guy Bamita Ujora, he was the one that I announced on Radio Uganda when Crooked Museveni took over power in 1986. It's called retired Colonel Walter Ujora. When that guy died, this man went after his wife. He went and evicted the children of retired Colonel Walter Ujora out of their homes. He took over the land. He took even the combined harvests that Ujora had bought and put in his farm. His work is just to grab land. Now, there are about defense balala. Nikuba sindikira ibifana byawe. Studiba bali bangi nyo mu northern Uganda. Bano babibiri. Esonga oyo bali ba Ukrainian, abo bali ba Ukrainian. Esoka oyo bamita Gudi. Alexander Siman, is it Smain? Smian, something like that. Then there is this one here, Okubili, Bamita Gudi, Chekovac, is it Maxim? Ushigia, all the Ukrainian, they can lose. Ukraine, Arina, Ujimani, Garina, Takasa, make up Northern Uganda. No, Musazi, no? Gui Arina, Ujisaja Arina, Ekumi Sato, Mubikumi Musambu, Yentaka. They belonging to the late Irina Oriema, the former inspector, the first black inspector general of police in Uganda. It was this same general that was just Temawan, ne Abodo, ne Owinidolo, ne this guy called Kimara Francis, that forged documents and manipulated things and have snatched this land here. But by Abasade, can you imagine this Ukrainian right now has soldiers, he has UPDF officers. Now, all these farm assets, products, they are being transported by vehicles with number plates of Ministry of Agriculture. Can you imagine? Ministry of Agriculture
in Uganda, which should have been supporting Ugandans, are the ones now feeding this man's produce, Ukrainian produce. Yes, how did it start? I will go to the issue of issue of Tuarant shortly. But whenever this people grab land, no these people done government land. This one was published. I've sent you this one here. This one was published by the New Vision. Would you like it? Let me have a look at it. Yes. This one here. Can you imagine they're turning a government farm into a marijuana garden? Me, I told you these people are the ones that do drugs. Utafiri is farming marijuana in the government land. And Ngalabu was a chisaja yogena when we were eating grass in the bush were you there? So we did Abuza land to wait you. Your government is saying it wants land. Now you are the ones now, they're the ones now snatching government land and planting marijuana. Which means bariku kusimba enjaga. Government imetaka ya government. Now, yesterday, some crooked Mozi, this is son of General Kawunyemu, this Kawunyemu, General Kawunyemu, did post some very weird, he shared a tweet from the Ministry of Defense and veterans of Ministry from UPDF. It was published yesterday. Now, in this tweet here, the Kagusine Kabalokano. I want to tell you one thing, man. Let me tell you, Urunakuzi Puro Busungu, in Funaka Kusima Matame about Nemikonde, Obakusama Vina, Simani Uchichis in Nakola Kunsong give you. I think Mundo wants about Kuka, so Kabalokan. Operation Harmony, UPDF grants grace period.